Mukama ffe yeebazibwe. Nkyali ku Okuwaayo otegere olina kikolimo oba olina mukisa. Weeyawuliremu ampuliriza. Nkyali ku kibereberye ngero 3 ekyogerako etya. Egamba bw'etyo olunyiriri lwa 9. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ebyo ku bibala bye byonna, amawanika bwe ganajjulanga bwe gatyo, ekyengera n'amasogolero go ganaayikanga omwenge omusu oba wayini. Nakino kansooke njogere ku ky'omwenge. Bayibuli bwe bayogera ku mwenge mu Luzungu ekozesa wayini. Era mu ndagaano enkadde banywiranga ddala omwenge. Naye mu ndagaano empya ate tebali kunywa mwenge. Kubanga olulimi olwo olwa wayini lwakuba Uganda yakyusa bw'etyo, wayini gwe baakasogola aba awoomerera. N'aluddewo aba afuuse mwenge. Nga bw'osogola ennaanansi muvaamu munnaanansi naye guba mubisi. Bwe gulwawo gufuuka mwenge. Kyovula Yesu kye yafuusa kitabula nnyo abantu. Yakifuusa mu budde obwo kyali kiwoomerera. Abo ne bagamba nti guno nga guwoomerera. Tewali bwe bagamba nti baatamiira, wabula bakuta bukusi. Omubisi bagukuta, omwenge batamiira. Kati eyo nvuddeyo nkome ku kibereberye. Bayibuli egamba tusseemu Katonda ekitiibwa ne ku bintu byaffe byonna byonna n'ebibereberye, ti amawanika gaffe ganajjulanga ebyengera. Abantu abasinga Katonda bamusaamu ekitiibwa kya kumimwa, tebaagalira ddala kuwaayo. Era bw'oyogera ku ky'okuwaayo lutalo, ate awali obuzibu obw'amaanyi Katonda ayagala ebibye asigala abibanja. Yabagamba tuweeyo ebibereberye amawanika. Abantu abasinga baali ebibereberye. President olwalutudde mu office omusaala ogusooka teguba gugwe. Kabaka bw'atyo, minisita bw'atyo, buli muntu yenna bw'atyo, ng'ate ategeera awantu awatuufu awali Katonda omutuufu. So bakubanga nabage nti waliwo Sitaani omulongooseemu. Naye ng'olabanga Katonda yali nga Sitaani mulongooseemu, ddiini yaffe. Sitaani muki? Mulongooseemu, nga bwe ntera okubagamba. Eddiini y'Obukatoliki njogerako, kuba ne nannyini yagikulembera Musiyazi yagamba ye kennyini akamwa ke ng'asemba Obusiyazi n'omulaba yali aba mu nsi y'Abawarabu ng'akomba ku musajja munne ku mimwa. Kimanyi kiraba bulungi. Kati ddiini ya Sitaani naye abantu balabanga eya Katonda, bo bwe baba balaba. Osobola okutwala ebintu bye naye ng'obitwalira Setaani. Katonda omutuufu olina okumanya okuteeka ebibereberye ebyo. Nze njogera mazima gokka ge nnobabulira. Kyabagamba nti tosangamu ekitiibwa. Kati bw'otawa bibereberye obeera n'ekikolimo kubanga amasogolero kyo kikamula kinyigiriza. Kimanga nti abantu bamulaba muli balwadde ba puleesa, temuli balwadde ba puleesa. Muli balwadde ba bintu ebyenjawulo, temuli balwadde abamu. Ennimiro ezimu bizinensi ziggwawo. Ebimu ebibimalawo byebyo. Kubanga Katonda abyokya biringa muliro nnimiro ne ziggwawo. Kyabagamba muleete ebibereberye tusseemu Katonda ekitiibwa. Tebanga nti Okuwaayo kya bwa Katonda, oba tewakiwa olina okuyiga okumanya Katonda. Katonda akubanja bamotoka, oba akubanja ttaka, oba akubanja nnyumba, yajja kusigala ng'akunyeenya, TV asigale ng'aginyeenya, radio asigale ng'aginyeenya, omala okuyiga kye bayita ekibereberye oba omugambe nti Mukama, saawaayo luli nkole ntya? Akubikulire nti waayo bakakadde kamu, waayo bwe kityo ogende bakusabira omukisa, olokobere n'omusingi gw'ekintu ekyo ky'ozimba. Ekibereberye kikolanga musingi. N'ekyo kigenda mulundi gumu, okiwa mulundi gumu nti ekizimbe kino bwe makyange ne nkipangisa emyezi 3 naye omwezi ogumu ngenda ngujjako ne nguwa Mukama. Kye kibereberye ekyo kiweebwa lumu. Tuvaga nti muleete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Kyo kiwa mulundi gumu, kujjawo ng'otandise omulimu omulala namwe n'ojjamu ekibereberye. Kyavaga mufuuse abakolimiddwa. Ate Sitaani ebintu bino nayo yabibba n'abitwala ewuwe. Kati abantu kyabakola, addira omwana we mubereberye n'amuwonga mu bintu ne gufuuka omusingi gw'obwebugagga. So nga yalinoze emmwanyi omusiri ogusooka n'aguwaayo n'atandika obugagga. Oba ente esoose n'agiwaayo n'akola omusingi gw'obugagga. Sitaani yakubuzaabuza n'akuteekako ekikolimo n'owaayo ate abantu bo n'obawongayo g'ofune obugagga. Waali badde okola bino byokka byokka n'otawaayo bantu bo. Tebudaba nti enjiri n'ey'oluvannyuma yo yanjawulo nnyo, ejjayo mazima gonna gateeka ku mmeeza, buli muntu ategere w'ayimiridde. Tokyasobola okwenenya n'omwana wo ne tumununulayo ne tumusabira n'ogamba Mukama mpeeyo ki, n'oba n'omusingi oguzimbibwako obugagga. Bassebo ne bannyabo, ngenze ku nsonga endala gye ngenda kwogera ku bweyamo mu mubuulizi. Mubuulizi 5 mbiwogerako. Obweyamo kyekiweebwayo ky'endagaano. Eky'endagaano kigwamu n'obweyamo. Eyo y'endagaano oba obweyamo nakyo kiweebwayo. 5 egamba bw'eti: okumanga ekigere kyo omubuulizi bw'ogendanga mu nnyumba ya Mukama, kubanga okusembera okuwulira kusinga okuwaayo ssaddaaka ey'obusirusiru. Kubanga kimanyi nga bakola bubi.
kamwako tekanguyizanga so n'omutima gwo gulemenga okwanguyiriza okwogera ekigambo kyonna mu maaso ga Katonda, kubanga Katonda ali mu ggulu naawe oli mu nsi, kale ebigambo bibeerenga bitono. Bayibuli egambye nti bw'ogendanga mu nnyumba ya Mukama toyanguyizanga. Bagamba okwanguyiza okwogera, okuwaayo ssaddaaka ey'obusirusiru. Kyali kitegeeza ki? Nti bwe tutuuka mu kye bayita okweyama, obweyamu oba endagaano, ti Mukama bw'olinkolera kino sooka ofumize ky'ogenda okuwaayo. Oba tugenda kweyama, twagala kukola omulimu gwa Mukama, buli mukyanaawaayo, sooka ofumintirize oleme kuwa ssaddaaka ya busirusiru. Baba tebategeeza nti tetweyama. Eri abaira mu kanisa nga mweyama naga nti nze sijja kweyama kubanga toyanguyiza kwogera. Si kye kitegeeza. Kitegeeza ki? Kyosooka kufumintiriza naddala bw'obeera ng'olina ebintu bingi n'ogamba naye beetaaga essente z'ettaka, okugula ettaka. Katonda ampadde ssente nnyingi nnyo. Abala beeyama kakadde, abala beeyama 2,000, abala 3,000. Gwe n'olema gamba bugambi nimpaddeyo obukadde 5 nga naye Katonda akugaggawaza nnyo. Sooka ofumintiriza ogambe nti okusinziira Katonda bampadde nina billions. Lwaki sikwata miliyoni nga 5 mbiweeyo? Baba tebategeeza nti teweeyama, naye bategeeza nti toyanguyiriza omale ofumintiriza oleme kuwa ssaddaaka ya busirusiru. Kitegeeza nti nno bw'oyanguyiriza osobola okuwaayo obukadde 10 Katonda n'atabusiima, n'agamba gwe mpadde biliyoni yawe obukadde 10 bwokka nga njagala kuzimba ennyumba yange oba nga njagala okugula ettaka ly'obuweereza bwange. Kitegeeza nti wadde ssaddaaka ya busirusiru. Nga tunaabanga tulina embaga y'okwebaza ne tugamba twagala ente 2, twagalayo n'amatooke oba pick-up namba, omulala alina olusuku na luno na luli, n'omulala alina ente ze, aneeziri mu kiraalo ensava, aneyo neziri wano enkapakapa ezimuli wano okumpi, n'ayanguyiza nti waka waliwo ente, n'awaayo ente ekapa. Aba awaddeyo ssaddaaka ya busirusiru. Yalisoose kufumintiriza nti ente eno gye nina awaka sinsava bulungi, n'eri mu biraalo ninayo ente nsava. N'amatooke n'afumintiriza nti nina olusuku luno na luli na luli. Omulala ne bw'aba taleese matooke, nze pick-up njagireeta. Ne bw'aga nti mpaayo amatooke 3, ssaddaaka gy'oba owadde, gy'oba weeyamye gy'ojja okuwaayo, eba ya busirusiru. Kubanga oba ogyeyamye ojja tuuka ekiseera ogiweeyo nga bakuŋŋaanya. Kati ebigambo twagala okubimanya. Lwaki tubeera n'ebikolimo? Waliwo abantu nga balina obugagga naye nga bweyama okuwaayo ekintu awaayo bwe kati. Kitegeeza nti owaayo bya busirusiru. Kankusomesa olwaleero. Era bw'oba ojja okuwa mu buweereza buno, jangu ng'omanyi oleme kuwaayo ssaddaaka egenda kufiiriza. Osooke weetegereze, naye Mukama ampadde kino, ampadde na kino akimpadde. Kaakati lwaki siwaayo mu buweereza buno? Ofumitiza ssaddaaka ennungi egenda okukola omulimu gwa Katonda. Lwaki siwaayo kamera nnungi nga nina zikamera? Lwaki siwaayo kino ekikozesebwa nga kiri bwe kiti? Bw'onooleeta ebikadde bw'ebibi ojja kufiira omukisa gwo naye nga bambi owaddeyo. Kyovula abantu babasabira ne bagamba nti tebalina mafuta. Nedda ebintu ebimu ffe tubitta olw'obutamanya Bayibuli byawandiikibwa. Bayibuli Yesu yagamba nti temumanyi byandiko kiva mu kyama. Kiseera esinga abantu bawe ssaddaaka za busirusiru. Beeyama ne bakola ebintu ebitasaana mu maaso ga Katonda. Bayibuli ega nti Katonda mukulu nnyo, tayagala ssaddaaka ezo zitasaana. Eyo nsonga nayo ngimaze. Ngenda kukuwaayo okulala. Kuno n'okuwaayo kugenda kukwata ku basumba. Naffe abaweereza ffenna. Oluusi eri abasumba nga talina musumba yetalina nawaawa. Eri omusumba nga bwe babawaayo yitawaayo mulimu gwa Mukama. Wabula asolooza busolooza mu bantu bokka. Ye basoloozamu era abasumba abasinga bakola tebawaayo. Naye nange ne wemba ninayo omutwalo nguwaayo, wemba ninayo kino nkiwaayo. Gwe musaale w'okusooka okuwaayo ndi mu mala 2. Kale nno mwe bakabona ekiragiro kino kyammwe, mutakkirize kukiwulira, mutakkirize kukisaako mwoyo. Okuwa erinnya lyange ekitiibwa bw'ayogera Mukama w'eggye. Kale ndiweereza ku mmwe ekikolimo, era ndikolimira emikisa gyammwe weewaawo maze okugikolimira, kubanga temukissaayo mwoyo. Laba ndinenya ensigo zammwe, ndisiiga obusa ku maaso gammwe, obusa bwa ssaddaaka zammwe muligibwawo wamu nabo. Ndi kubasumba mumpuliriza bassebo ne bannyabo. Abasumba ffenna bwe tutaategere abaweereza bakabona, empaayo y'obwa Katonda, Katonda akolimira emikisa gyaffe. N'okukola ebintu ebirala byonna obulungi, emikisa gibeera mikolimire. Tubula kati abasumba babonaabona babulubuta bubulubusi, kubuuza nti waliwo abazungu abajja nga ogw'omukaaga kati tugenda kwenenya nguzi. Kozi ate eno be bakolimira abazibu. Nabambaga nti abasumba tulina kusooka kwenenya kutereeza buli kimu. Musumba gwo waayo mu kkanisa. Oba abantu buli nsaku bobeerako, muweeyo. Lwaki gwe tokeerako omulundi gumu n'ogamba okusinda ku Katonda ssente zampadde? Tunaaba tugendamu n'olukuŋŋaana lwa 3 olumu.
Nze ngenda okuwa ekitundu ekisinga obukadde baagala obukadde 5 obukadde 3 nze ngenda obuwa ng'ate zirina ne bukiseera muweeyo okuwaayo kulungi. Kati wali muliko ekikolimo abasumba kambannyonnyole bassebo ne bannyabo muliko ekikolimo oba bwe tutenenya tuliko ekikolimo aga nti mmaze okubakolimira n'emikisa giriko ekikolimo kubanga temuwaayo bulungi saddaaka Katonda z'ayagala, temukola bulungi Katonda b'eyagala oba tetukoze bulungi. Ffenna kitukakatako okuba tuli baana ba Katonda. Ngenda mu maaso omuli manya nga naweereza ekikolimo kino gye muli. Endagaano yange yabeeranga ne Leevi bw'ayogera Mukama w'eggye. Endagaano yange yabanga nammwe ey'obulamu n'emirembe, era nabimuwa oyo alyoka atye atekemukire erinnya lyange. Etteeka ery'amazima lyabanga mu kamwa ke, so n'obutali butuukirivu tebwalabika mimwa gye. Yatambulanga mu mirembe n'obugolokofu n'okukyusa abangi okuleka obutali butuukirivu, kubanga emimwa gy'abakabona gyandinywezezza okumanya, bandinoonyezza amateeka mu kamwa ke, kubanga ye mubaka wa Mukama. Bakabona Bayibuli etwogerako ffenna tulina okuba nga tuwaayo n'abaweereza bannaffe. Olunya olukakatako luluno olwokusatu mu Malaki 3 lugamba bwe luti, era alitulanga oyo alongosa ffeeza n'agimalamu amasengere, alirongoosa batabani ba Leevi, alibasengejjanga ezaabu ne ffeeza, baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butuukirivu. Bw'osoma Malaki 3 ejjayo obwino bulungi buva waggulu eraga Kristo nga bw'alijja tiyagenda kkanisa kugiddamu ogirongoosa, n'Abaleevi beffe bakabona ffenna tuweeyo mu butuukirivu. Musumba gwo ow'ekimu ekikumi okiwaawa, musumba we y'ani? Eri abasumba nga baayo bakyewaggula bawuza musajja w'amaanyi aweereza nnyo talina na musumba waawa kimu kya 10 bassebo ne bannyabo. Kitegeeza etandika okuyiga Bayibuli. Bagambe naawe kabona oba oli Muleevi oteeka okuwaayo mu butuukirivu. Kati emikisa gyo mikolimire, kyova oluusi olimba abantu mukole bwe muti, mukole bwe muti, muleete wiikendo mukole bwe muti. Oluusi koza okupeene ku bigambo bino otandise obbabulire bereberye, oyagala okubabba n'okubafeera ne byogera tobitegeera bulungi. Tandika okuyiga okakane wansi. Katonda akubanja musumba gwe, muweereza gwe akubanja, owaawo ebimu eby'ekkumi. Owaako ddi naawe mukanisa noga nti kantole ku kino ekisinga obunene nga tukola ekintu gundi abantu bawulire. Emmotoka gye wasooka agiwaayo ng'ekibereberye nasusa n'enyigiza ekibereberye. Amaka go gwe wasooka agawaayo ng'ekibereberye musumba gwe. Nkyakuliko TV gy'olina mwawe ekibereberye, ekkanisa yawe ekibereberye, muli ku musingi kati sitaani abaliko abanyeenya. Ate muteeka okuzuula awantu awatuufu we munaabiwa, si kupaala bupazi mwokerenga we mwagala. Ojja biteeka awakyamu era osigale ng'okolimiddwa. Ndi ku mikisa gy'obutawaayo bulungi. Naffe bakabona Katonda atugamba okuwaayo, era nze tuba tukola ekintu nga nawe kyenina z'omu kubasooka okuwaayo okubaako ekikolebwa. Ne tutambula kasoobo naye nga tuwaayo mu butuukirivu n'amazima. Bakabona mumpuliriza abasumba mmwe, bw'oba oli musumba beera ne bw'oteeka ekimu kye kubeera n'omusumba akusabira bassebo ne bannyabo. Bw'oba weewaggula oli mu katyabaga emikisa gyo mikolimire, ojja kulaba ng'ofuna ate sitaani bino by'ayagala. Sitaani yagamba Yesu nti bw'ononvunamira nja kuwa. Kati ojeemajeema mu bw'oti sitaani ng'akuwa ssente aleeta abajeemu, aleeta abantu abangeri kiki, bonna nga baleeta ssente ng'olowooza mugenda mu ggulu. Kozi oli mukolimire bassebo ne bannyabo, njagala ove mu kikolimo. Ndeeka ndeete ensonga endala otegere bulungi nti Katonda atugamba nti tulina okuba nga tuwaayo n'obutabbira mu byawandiikibwa, kubanga mubabbira mu byawandiikibwa. Kati ngenze mukubbira mu byawandiikibwa, nakyo kikolimo okitegeere musumba gwe ampuliriza. Wali obbite mu byawandiikibwa, weetaaga oyige ojje tukusabire tukulage ekyokukola, kubanga otambula n'ekikolimo wabbiranga mu byawandiikibwa okusinza ku Bayibuli. Ni mu kitabo kya Bakolinso essula ya 9 onyirwa 5. Kyenvudde ndowooza nga kiŋŋwanidde okwegayira abooluganda bankulembere okujja gye muli, basooke balongose omukisa gwammwe gulyoke gweteeketeeke ng'omukisa, so si ng'ekisoloozebwa. Naye kyenjogedde kino, asiga entono alikungula ntono, n'asiga ennyingi alikungula nnyingi. Olw'omusanvu buli muntu akolenga bw'amaalidde mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agabana essanyu. Olw'omunaana, era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli, nga mulina ebibamala ennaku zonna, mu nnaku zonna, mu bigambo byonna, mulyoke musukkirirenga mu bikolwa ebirungi. Ngenze ku lw'ekkumi. Oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya, anaabawanga, anaabongerangako ensigo zammwe, anaayazanga ebibala by'obutuukirivu bwammwe. Ensigo emirimu gyayo okulongosa mikisa, n'ebirala okwongera okwaza gye tuli, n'ebirala n'ebirala. Naye nkyali ku kikolimo ky'obutawaayo. Abasumba abasinga tebawaayo nsigo mu maaso ga Mukama, bo tebasiga. Bagamba abantu musige, ojja n'ebbaasa ennene,
bukadde 10 simba wano, bukadde 5 simba wano, abakirwa baberete byapa musimbe wano. Bye biwempe tugenda kugoba ebiwempe nambole n'okunganya abantu n'obabba. Mwe amataka gamwe mulete bino mukole biri ebyo bubbi obwo kikolimo. Bayibuli egamba nti ensigo eva ku ntobo ya mutima gwa muntu. Tuddayo ne tugiriza abantu okusiga kwa Katonda bye biweebwayo ku Sunday zibaleeta babataddeko n'ebimwe by'ekubikola emirimu. Oba ne tugamba kye twagala okukola abantu ne batandika okusonda ssente ze bawulira tize n'eyamyezo n'obanja kuleeta bweziti. Naye ng'awulira evudde ku ntobo ya mutima gwe si bagamba nti emitwalo 10 simba wano, wakakadde simba wano, abo 5 musimbe wano. Obwo bonna bubbi bubadde mu kanisa. Bwe ngamba nti ekkanisa nga tennagenda mu mwezi gwa 6 kugamba gavumenti nti eryenguzi abasuma muteekwa okuvaayo okwenenya bassebo ne bannyabo. Tibadde tubba abantu, tumaze okutegeera amazima. Abamu mubadde mugamanyi naye nga mubba mugenderedde. Ensigo eva ku ntobo ya mutima gwa muntu. Aleese obukadde 10, aleese 5, aleese 2,000. Kitegeeza nti ekkanisa ebeera wamu. Naye ekkanisa eba yawukanamu ebitundu 2. Bali baga nti waayi bano bagagga. Bagamba ba mutwalo nze sikusobola. Oba ffe tunaddawo abanaku naye nga bali omwo mu kkanisa. N'Omwoyo Omutukuvu n'abateekako ekikolimo kubanga naye munyiikaavu. Nga gw'obeera n'abaana 2, omu mwavu talina bulungi, omwana alina bulungi. Bonna olina okubaagala. Akuleetera ekinene musanyukire n'akuleetera akalalo kati mwana wange weebale kubanga naye alina Katonda omusabira omukisa. Naye kaasobola. Naye kati Bayibuli egambe nti nkyali ku bikolimo by'obubbi. Abantu ababadde babba abantu abasumba. Saawa ya kwenenya. Ensi ebadde bawulira. Tuvola bigambo bino bya lwatu. Abakulisa abali makanisa babadde babawulira. Wobukadde 10 wa dola bweziti. Temalaga nti Benini olumu yavaayo ne yenenya. N'agamba babala batya okuswala batye naye nze nenenyezza. Kuba ne yazisalanga nti dola 10. Ensigo tebasala. Ebisaa ebyasalibwa kimu kya 10. Okujja ng'owulidde nti oli Mukama amugamba kuwa nsigo nnene n'ogiwulira bw'obuba bunabbi. Bw'obumuwa muwe naye asabe akakase ekyo tokimukakaako. Kubanga bunabbi bwo bubeerawo Katonda akutuma. Nannyini bo yalina obukakasa aweeyo ekyo ne simukakako kireeta bwe kiti. Wabula ky'olina omuyigiriza waayo ekirungi Katonda ayagala birungi. Naye naawulira nti bwe mpadde 10 zange 5 buli nziwaddeyo mu bulumi. Bwe mpadde omutwalo gwange nange nguwadde mu bulumi Katonda muwadde ku kyennina. Bwe mpadde obukadde 10 ne sikubba abantu bassebo ne bannyabo nkyali ku kikolimo. Nammwe abatawaayo nsigo muliko ebikolimo. Batayagala kukola mirimu gya Mukama. Oba oli mu buweereza buno mpuliriza. Oba oli luddawa bw'oba totegedde kuyimirira mulimu gwa Katonda gusigamu oliko ekikolimo ng'owulira. Bagambye Delta TV yo yatusigamu obudde obwo. Naye Delta TV endala nazo ziwulira toga teziwulira. Tezina nakwata ku ssente zigali tuteeke mu mulimu guno gusomesa abantu. Muliko ekikolimo bassebo ne bannyabo kubanga muwulira temwagala kuwa Mukama. Egambe waayo ensigo ekola omulimu gwa Katonda. Tuvola n'abantu baleetanga mu buweereza bwa Yesu ne bawaayo n'atambuza omulimu. Gavumenti nga mumpuliriza tetwedina gwe tujja kukaka oba pulezidenti oba kabaka oba bwakabaka oba minisita bw'owulira gwampuliriza enjiri eno yeetaaga okuteekamu buli ekyetaagisa okukola omulimu gwayo okutereeza okuzimba abantu badde ku musingi. Bw'oba wawulira mu ntya okulumiriza okuwaayo n'ogaana ogenda kubeera n'ekikolimo kyo kyali kukuwaayo. Senga Katonda akulumiriza kikwata akakadde ako okowa omuntu gundi aba amaze okukakuggyako. Senga omuntu oyo abeera mu ddwaliro abasawo ne batamukwatako kubanga beetaagisa ssente. Omwana we n'amala afa. Omusaayi gwo gugenda kubeera mu ngalo zo. Kubanga olukuga nti omwana wa gundi afudde. Gwoga nti maama Mukama obwedda nnumiriza omuwa akakadde. Ninaganye oba nakaziza mu birala. Kati ekya Katonda kasakiteeka ku mutima gwo. Toddamu kikozesa birala ojja kgenda n'ekikolimo. Ng'ate ensigo erongoosa omukisa gwo. Ereeta n'okwalayala n'okwazaayaza. Kati abantu bababbira mu lunyiriri luno olw'omukaaga. Naye kye njogedde kino asiga entono ali kungula tono n'asiga ennyingi ali kungula nnyingi. Ate olulutereeza luno buli muntu akolenga bw'amalidde mutima gwe. Luli lwali lutegeeza ki olw'omukaaga? Nti bwe mba nga nsiga nga natandika na 10 ne ngenda nga neeyongera nnyinza okusiga ku 15 olwo ngende nga neeyongera genda okola nga nsiga 5 ngende nga neeyongera ng'omuntu bw'atandika n'endebe emu ey'akasooli n'agenda nga ajjamu n'agenda ng'ayongera endebe 5 endebe 6 endebe ogenda okulaba nga asiga n'endebe 10 kitegeeza nti yeeyongera naye bw'asigala ng'asigala ndebe emu tasobola kweyongera. Ge makulu ge kyali kitegeeza so si kuga nti webbaasa ennene ab'emitwalo 10 musimbe wano abaabino musimbe wano obwo bubbi buli mu kkanisa njabbu kubira ddala paka lubunaasaanawo.
musumba gwe wuliriza oliko ekikolimo boddamu n'osaba ssente omuntu najja mu ofiisi yo tyokulaba omusumba mmala kuwaayo ssente bamala kuwaayo ssente za ngeri ki ekyo kikolimo ojja kufaana ekikolimo neggulu tojja ddiyingiramu bassebo ne bannyabo kandekeraawo obudde bumpeddeko naye muweeyo omulimu guno mu linnya lya mukama waffe yesu mukama ajja bawa omukisa n'awalawona wayagala muwe abankuumire